Kadaama ssente aziganye. Kadaama kkooti yasazeewo. Abawalabu baasabye kkooti bawe Kadaama oyo $140,000 ez'e Uganda. $140,000 Kadaama aleke omwana amubalekere, Kadaama akomewo e Uganda. Kadaama akubye emmeeza agamba ye taleka mwana we mabega. Awo aba alina okusigala okulabirira omwana we. Jjukira omusaayi gwakebeddwa ne kizuulwa nti abasatu abaakozesa Kadaama ono okuli baba omwana w'emyaka 18 n'ow'emyaka 16. Baba mulwadde, omwana w'emyaka 18 mulwadde, wabula akato ak'emyaka 16 ke kalamu. Kadaama ono bwe kizuulwa nti omu ku abo abalwadde ye nannyini taata w'omwana, okimanyi nti yaba agenda okuwasa Kadaama oyo ate nga mulwadde wa siriimu. Jjukira kkooti yagamba bajja kebera DNA. Anaasangibwa nga ye taata wa mwana oyo alina okuwasa Kadaama oyo, alina okumuzimbira ennyumba n'okumuliira akakadde kamu akaali yaalo. Kakati abawalabu bo baasabye kkooti bawe Kadaama ono $140,000 ez'e Uganda aleke omwana emabega yagende e Uganda. Kadaama agaanye, agamba ye taleka mwana we mabega, taleka musaayi gwe mabega. Awo aba alina okusigala kubanga jjukira tasobola kugenda na mwana oyo. Njagala nsooke nkutuuseeko vidiyo eno, nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Amawulire agavudde wa muganda waffe bakedde ku makya ne bagenda mu ddwaliro for medical test or medical check-up. Bwe baavuddeyo ne bagenda mu kkooti. Wabula ebyavudde mu ddwaliro nti taata n'omulenzi omukulu n'abalenzi abalala babiri bonna balwadde. Omulenzi omu yatali mulwadde. Kyokka ng'ate jjukira nti muganda waffe results ze babadde tebannaba kuzifulumya. Bagenze okuzza results za muganda waffe nga mulamu n'omwana mulamu. Wano we nkugambira nti bajjajjaffe balina amaanyi ag'enjawulo. Abaana basatu balwadde, taata mulwadde era bakwatiddwa, bali ku mpingu w'enjogerera kati era ebifaananyi ngenda bibateerawo. Muganda waffe mulamu era bagenze mu kkooti, kkooti egusaze bweti. Ng'emanyi nti amateeka g'ezo ensi Sheikh Gonga go balina amateeka ge baateekawo nti omusaayi ogwabwe tegukkirizibwa kufuluma. Ekyo kyo bakigaanye. Muganda waffe bamugambye bw'abawulira ng'ayagala omwana akkirize bamuwase. Okumuwasa okwo nga basooka genda ku DNA bakeere balabe omwana waani. Nannyini mwana yagenda okuwasa mwannyinaffe. Kitegeeza singa omukisa gujja bubi nga kubana abalwadde kwe kuli nannyini mwana yaba agenda okuwasa muganda waffe. Oba okuba bamuwadde options bbiri, okumuwa ssente kubanga ssente zo bazimugambye oziza muze Uganda buwa obukadde 150 ng'omwana amuleka. Bamuwa ssente yagende. Mwannyinaffe abafamire ye bannange famire muve ku baana. Omwana agamba ye tayagala ssente, ayagala musaayi gwe. Kuba singa aguleka emabega bagenda bayinza omutta olw'eno incident ebaddewo. Famire emugamba taasa obulamu bwo omwana muleke. Muganda waffe agamba sita mwana wange ngenda naye, bwe kiba si kyekyo nange nsigala. Kyokka jjukira abantu bana balwadde, omu yatali mulwadde. Ke kalenzi akasembayo obuto ak'emyaka 18 ke katali kalwadde. Taata n'omulenzi omukulu n'abalenzi ababiri abaddirira bonna balwadde. Omulenzi asembayo ow'emyaka 18 yatali mulwadde. Muganda waffe si mulwadde, it is confirmed si mulwadde. N'omwana mulamu
obuzibu bwe buli kati ekikyalemye mwannyinaffe agamba yagala kudda waka neetaleka mwana. Kooti esazeewo n'egamba omwana takkirizibwa fuluma nsi yaabwe kubanga ogwo musaayi gwabwe. Ate nga kituufu kuba bagamba naye singa atuuka eyo n'akyunya omwana ono sinakindi n'amutta. Ate naye agamba singa aleke n'omwana we ne bamukyunya ne bamutta, bamutedde obukadde 150 y'okugenda okuleka omwana, oba DNA bw'eneeba efulumye ne bazuula ne tata w'omwana muganda waffe okumuwasa. Jjukira singa DNA efuluma ng'omwana w'omu ku baana abalwadde oba olina omuwasa, kitegeeza omwami agenda kukyunya olw'embeera gy'otaddewo. Mwannyinaffe asinziridde agambye sita mwana. Awokka we wakyali obuzibu, naye ng'ensonga zitambudde bulungi. Era wano njagala okuwa baganda bange abazze mu inbox era nabo abakola ensobi y'emu naye nga tebalina bujulizi, nabo bayimiridde ne bagamba nti naffe twatuusibwako ekintu kye kimu, wabula abaana abaffe tutya okubajjayo okubaleeta mu public kubanga tetulina evidence. Naye nga amaka ge twabazaalamu tugamanyi ne location tuzirina ne bannannyini bbaanda nabo tubamanyi. Kati nno wano kigenda kwongera okutangaazaamu era kyemmanyi. Guno nno omusango munene ate gukyagenda kubanga kooti efulumizza ebbaluwa eraga nti omuntu ayina eddembe erikola era eriwummula okuva mu leba eya Saudi Arabia era nayo leetagenda gibatira wano n'ebbaluwa ya kooti ng'eyita okukwata wano ku mpaka kuba babadde baagala kwekyanga n'ebbaluwa nayo aniyalumye edda nayo ngirina era ngenda gibateerawo. Kale kwegamba muganda waffe ye tukyali awo tugezeko okulaba nga tukyayongeramu essaala okusaba, wabula kino kibeere ekyokuyiga eri bannyinaffe mwenna. Singa osanga incident wenti nga abaana b'ewaka nabo ne baba bagezezzaako okukabaasanya, oluusi nammwe bennyini mumanyi okweyagalira ne babawa ssente, kubanga nze waliwo abamu abazze mulimu abamu abazze benawadde endagiriro nabo ne bagenda mu kooti batolosi bavaayo nambuta abamu. Naye obuzibu bwe balina nabo bagala justice efulumya baana, naye kati jjukira waliwo akawaayiro omusaayi gwabwe tegufuluma. Okitegeera waliwo abali bagamba nti ayite ku mazzi, ne ku mazzi tosobola kubanga jjukira ne Kenya yennyini ng'oyise ku mazzi ne Kenya waliyo bawalabu abakola ku airport yaayo ng'ofuluma abasinga bawalabu oba Bannakenya. Jjukira abo nabo Abannakenya nabo balinga bawalabu bonna basinga Bayisiraamu. Kati ogenda muyisaawo otya nga tolina taata we, kitegeeza bajja kugamba nti omubbye ate bakuzzeeyo. Kuba ye looya akoze statement egamba nti omwana ono bamutaagende naye namala gamba naye ate banaamuta ajja tuuka e Kenya oba kutuuka ku airport ndala badde bamunyweze bagambe nti abbye omwana aleete ebyogera ku mwana. Mwannyinaffe talina birth of certificate ey'omwana, talina immunization card ey'omwana, okitegeera, talina kiwandiiko kyonna kyogera kiraga nti omwana wuwe. Era singa bano bamusula mu katego n'akagwamu, mwannyinaffe ayinza okugenda kalabba oba okumusiba emyaka gye gyonna. Wabula tebannaba kusala kulaba kikigenda mu maaso. Bano abakabasanya omwana bagenda basalira ki era bagenda kubawa omusango ki? So gwe wenna ali eyo ng'omanyi oyita mu mbeera efaanaganako bweti, jangu ku namba y'essimu 0779 92 25 osobole okulaba nga nze nkuwa connection gwe weetambuze process zo. Nammwe abagala oyitira ku mazzi nga mwagala okuzzaayo abaana
eyo nsobi temugikola era temugigeza kuba omwana ojja mutuusa ku kisaawe e Kenya bakuseetaku ebiwandiiko by'omwana oyo nga tobirina bajja kugamba omwana omubbye lwaki oyise eno kitegeeza bajja kuwaabira bajja sindika information eyo direct gy'oba ovudde gavumenti yayo ebagambe mumuzi bagenda kuwozesa ofunikire nga either ogenze kalabba obanga osibiddwa emyaka gye gyonna so tubeere beegendereza nnyo baganda bange mu nsonga eno kino kituwa ekyokuyiga omusango gwa munyaffe gutuwa ekyokuyiga nti obulamu bw'ensi buli muntu abeera n'omukisa gwe tobuukire wali omukisa gw'omulala nti naawe oyagala kuzannya paati eyo gwate oyinza okugwa mu katego ne bakunyweza obugoba si kyo n'okafiiramu